naye akimanyi. Naye nze sitambula na muntu wa mpisa mbi, mutya nnyo kubanga ayinza okunsiiga enziro oba obukyafu. Honorable Veronica yatukoze bubi. This is the reality. Kubanga ground ebadde ngonvu ku side ya National Unity Platform. Ebadde ngonvu. Ekituufu kiri nti efuuka nkalubu omukulembeze bw'ayonooneka. Obukulembeze gye navudde mu National Resistance Movement era gye sikyadda. Mpisa. Oba oyagala oba toyagala, NRM eri non-existent. Okujjako amagye n'emmundu naye teriiwo. That's the reality. Naye lwa mpisa, empisa nvundu. Obululu bwonna bwe tuyitamu nga tuperereza abalonzi, nga factor esinga obukulu discipline, mpisa. Nolwekyo bw'abanga Honorable Veronica Nannyondo ayisiza amaaso mu loop n'atuuka n'obunkonjera, ekiri deplorable, kisukka. Yandibadde yeetonda dda, sina kati jjo, sina kaakati, kiri leeti. Kwa amaze okukyafuwaza emmere tekyaliika. Nolwekyo Honorable Veronica kibeere kyakuyiga. Status yo nnene, oli member of parliament. Era mukamaawo ye Honorable Joel Ssenyonyi. Ye mukamaawo mu buli mbeera yonna. Tolina ngeri gy'oyinza kubeera ng'olwandagana ne mukamaawo. That's being in discipline of the highest order. Tosobola kubeera na mpisa mbi kwegamba otiisa n'okutiisa. Really? It's unworkable. Nze nye navudde empisa ziyitira obubi. Tolina kyoyogeraku, tolina kyolongoosa. Tolina kuyimirira kadda n'oga nti NRM oyo swala. It's too much. Migo kubba okuli direct. Kutaliko na kwekweka. That's too much. Nepotism. Lwaki olita obusoosezi n'ogane ndi munyankole njagala munyankole. Ebyo Veronica tiyandibirese mu National Unity Platform. By the way, yantuyambye ffe abagijoyininze ne twegomba bo abagibaddemu. N'ekyo sikwonoona. Bw'oba oyina enkola ya mobilization, ng'olina engeri gy'osobola okumanya nti enkunga efaanana bw'eti, olina kubeera na mpisa. Tulina okutwala abantu baffe nti benkanankana mu bibiina bye tulimu. Nsaba okwebaza abakulu bano. Abakulu bano sinabamanya nnyo naye nja kubamanya in future. Nsaba olukiiko lw'owaggulu National Unity Platform nga bakama baffe be basigazza obuyinza bwabwe mu mbeera yaabwe yonna, ne bakama baffe aba Bukomansimbi district okusalawo ekyenkomeredde. Nsaba Mukama Katonda bankuumire era mukuliko omwaka. Bakadde bange nga tunaatera okumaliriza
mu Bukoma Nsimbi tuyina abakyala bayivu bangi era bagenda okuvuganya mu kifo ekyo bangi. Tabadde oli nti ye muyivu gwe tukola ki? Abakyala tubalina, nsaba n'abalala baagala mujje tusunsulemu n'atukolere omulimu omulungi. Mukama Katonda bampeera omukisa. English. Yeah, winding up. Okay. Yeah, as we are winding up, once again,